nga alina bya clarify nga kwebyo bibadde bitambula over the weekend. Okay. Kati soko twegundi ya Kenzo eyo. Nangezako lyo baga kuba bali banengeza nnyo nga balinga bagamba mbu naze nalemereddwa ne magana osalemereddwa nakikoze mu mutima guno aye n'ekyokubiri I've done bigger things than this kubanga it is on record bagamba nti oli nyimba yazifulumya tebannabaawo internet naye ate era mu biseera mwe yafulumiza ne bacakacaka baaliwo twabamanye ba Brenda Fassie ba Kanabongo man ate ne bagenda ne bakuba ebisaawe kati wano baatuukawo batya okitegeera baba afulumya ennyimba mu biseera ebyo nga bannayuganda beezaabwe zaalaga era bayimbawa bali nga bajjanga wano ne bayimbawo kitegeeza waliwo ekitaasoboka okitegeera kati ekyo ekitaasoboka ffe gumu n'omulembe tulirako nti tukisobodde so bwe tukisobola we have the rights to claim whatever we want because we have done it. Onfuna bulungi kati gwe bwangamba mbu nedda keep quiet, don't talk about it. What is your problem? We are talking about it so that we can inspire to inspiring abanaddako naffe byaffe babimenyewo bwe tunaabisirikira ne tubatabyogerako tugenda kuba tetutaddeewo challenge so olina okuteekawo challenge abantu bajje bakuchallenging bakumenyewo ensi ekulaakulane. You're telling me to keep quiet? It was unfair. It is not fair. These people are not fair. Bogera just from the best point of view. Ochege naye olwalero buli kyenjogera kiri on record. Nina YouTube. Nze nsinga okubeera subscribe ku YouTube n'okubeera viewed ku YouTube. Spotify ne bwe Shazam. Ne buli wa obimanyi. Nfuna bulungi. Buli wamu. As far as platform is concerned, streaming and biki byonna. Number one. Nfuna bulungi. It is on record. Gobogamba mbu simanyi YouTube yali tenajja naye ate YouTube olwajja ereze ennyimba zonna bazikwata ne basiteekayo nange nenteekayo twateekerayo mu period emu olusi bansooka bateekayo nga tebalina na interest ate ani yazirina gwe Kenzo kuba oli nenkola ntya kyogamba ezo YouTube zagulwawo robots zagulwawo bantu era ennyimba zateekebwayo bantu kati what do you mean by interest? So bro bino ebintu tebiri mumbu ate yanyoomya omugenzi sisobola oli muyimbi wange mwagalana nnyo sandizeemu luyimba lwe sandi agadde kuuma linnya lye naye nayagadde okuuma legacy because I appreciate what he did and I appreciate his story afaayo n'atugamba nti alina obuzibu oluusi kati ebyo byonna sinange gye nyinza kumunyooma kati quality eddawa. What do you mean? Numbers, wherever numbers, yeah. Don't they mind about the quality of work atekebwayo? Andi kati ebiseera ebisinga bwe tumala okulirizinga music no matter what quality okisegedde sales music ennyumba zasinze okuyingiramu nti yakaviewing bw'abantu emiliyoni 10. That's all that matters. Because it's all about that. Go oteekayo balabe babiri kasita oteekayo abasinga okulaba abangi kyekiba kisinza okuseeringa and I think it's about that. Oh, the great rich in his time. A black man, a great contributor in all our lives. Oh, those great good men, fathers of our land. Oh, the great rich in his time. A black man, a great contributor in all our lives. Oh, those great good men, fathers of our land. It's up to us to keep treading on. Omukuba kubakuguka ennyo mu musomo gwe bayita reverse psychology. Kati Kenzo yakubye industry actually Uganda yonna yagikubye reverse psychology. Ntiye mu kufulumya oluyimba lwe yalumanya nti terunyuma. Abantu bano mbakase nti okuluwulira tebajja of course duwulira buli babalumanyi terutuuka yadde mu kwota. Kakati omugezi oteekawo statement gye bagenda okuwakanya nga nawe kennyini budde eri ogiwakanya naye ogiteekawo bagiwakanye basobole okuluwulira. Ontegedde tulina regimes 3. Regime eyasooka mu generation yaffe twasanga ebulirayo eweddeko
ey'abafire ey'ababasudde ey'aba kasozi they had more music and less talkability. Talkability yali mutono because bayinanga ebyokukola bekuba ndongo ku ndongo tebayina budde bwa talkability kuba ne wokubogererako tewaliwo TV tewaliwo radio kati programs zino ezikwata ku bayimbi tezaaliwo eri wamala kati nga kyoyina okukola kuyimba nnyo ng'okwogerako kuba kuki kutono kati tujja mu generation eyaddako eyaba Bobi Wine Bebe Cool ne Chameleone nga radio zitandise okubeera nnyingi kati ng'olina bibalance ng'olina okwogerwako ate ne music nga waali kati ba Bobi Wine they had levels za talkability ne music zaali zenkana nti bamala okyobulaba Chameleone osobola omukyawa olw'ebintu byakola naye ate buli wabateekamu oluyimba lyoga kale kalina n'oluyimba olulungi nekolera maali mala gateekamu ennyimba zaako naye kosekaagala kati they balanced talkability with music kati generation yaffe erina a lot of talkability less music kati Kenzo tugambe yasoma omuzannyo bulungi nnyo n'amanya nti generation gye tulimu ffe tetulina music tetukyalira kyakuyimba balina kwogerako in the process of kwogerako noba ng'otunda kuba abayimbi bangi betuyina wano nga tava mu mawulire buli lunaku ebbanga lyamala mu kuyiiya oluyimba ttono mulyamala okuyiiya stand tuyina stands nyingi waliwo abayimbi nga engeri gye tulina programu z'engambe nnyingi buli lunaku ng'alina okuwa opinion lunaku alina okuwa opinion nogamba ono obudde bwamala ng'ayiiya opinion singa bwamala ng'ayiiya music singa tetuli wala so kati ye Kenzo all in all statement yayogedde enkyamu era naye akimanyi ekyo naye enzo ndowooza omanyi waliwo ekintu abantu bawanya ekitiibwa kibatamanyi ate olumu ne batakiwa kitiibwa naye ne basigala nga tebakirinaako kirowoozo kati Kenzo ekintu kya YouTube n'ekintu kya numbers bannayuganda tebakirinaako idea kyovala essaawa zino omuntu ajja ku page nalaba nga olina abantu naga Saymore njagala kumpostingirako nga ku Facebook n'omugamba buli post gye nkuteerogera kumpa emitwalo 2 n'akuba enduulu nze bali manye emitwalo 2 nga siku yange olina ajja ku YouTube naga njagala kunnangirako buli mwezi ogenda kujja kusenga ngenda kujjako milioni 2 n'akuba enduulu because social media yajja banagala tebannagitegeera bulungi naye nga bakinolejinga nti y'amaanyi naye tebagitegeera buki bulungi secondly tulina abantu ku social media batagimanyi naye nga ebakolera basically in my life nfuba nnyo okuwa obudde ekintu kyenzuulamu omukisa gwange and I think I've invested my time online era ngitegeera kakati Kenzo alina statement gye yeesibako nti Lutaaya yabeererawo music we teyatambula ekisonga kitwagala omutegeeza nti music by then yatambula ate music abantu bonna abayimbi beyamentioninze bava South Africa South Africa yali dominatinga media wano mu Africa be balina TV ez'amaanyi be balina radio ez'amaanyi nti ne to an extent ne mu comedian wave zaali sobola okutambula nezituuka wane Uganda eggwanga eryali liddako mu music yali Congo and maybe Congo because yali neighbor waffe wano ne bapromota bayanguwanga okugendanga okujja emiziki ne bamuleeta wano era muziki wa Congo yafuuka w'amaanyi mu time ya FM radios wezajjira wano mu yaffe so bwababuuza lwaki muziki wa South Africa yajjanga because balinanga media ez'amaanyi ezali sobola okujja nezipenetratinga mu Uganda waki waba Congo yajjanga wano because abaffe bapromota basematimba bagendanga naye eri kyobana sematimba waliwo ne bataka we bamwogerako ne mu music w'omu wano is sematimba of Chabasa maybe history kyalina okugenda akola research akitegere because obutamanya tekikugisaako omusango now tugende ku YouTube and views ensonga lwaki video ya YouTube etambula ensonga esinga eddala bakiyita trending buli omuntu wabanga ayogerwako online etambulira ku kintu kye bayita trending ekintu ekyogerwako ekintu ekigambe nekwefuawo oba mutya kino kyogerwa video kasebanga omuntu singa aba ayogerwako buli kintu kye kimutambulirako kitandika okutambula nakola video ya Chameleone bamukwatirawo mu parking ku lw'emmotoka aba URA
video negera netambula mu time ya nekoma ku mitwalo ejo Chameleone bukyanga atandika okufuna ebizibu video etambudde kati egenda mu mitwalo 10 n'ejo byenjogera kugenda online oja kiraba ne lwaki etambudde nti ebbanga lyonna Chameleone abadde ayogerwa kutatikawa Chameleone abadde ali waggulu nga buli muntu agenda n'asaakinga Chameleone kati bw'oteekamu okusajika Chameleone bakusuggestingira ebintu ebyenjawulo nga naye video ekola ki kweri kati Kenzo oba olina video eri mu bukadde 3 nga oyawukanye ne Rem mu myaka 4 olinawo emboozi y'okukaabira Ivory Coast olinamu video olinamu Muzata olinamu Rem okwawukana naawe olinamu emboozi ezitakka wansi wa 5 nga z'amaanyi twakolako ku YouTube ya Kwef every time wetwogera Rema ne kiba it is about hand Kenzo mwala bano Rema olimba lolupya abantu just bogerako bongezi Kenzo mungeri yonna so kitegeeza nti emikisa gy'okulaba Kenzo mingi lwansonga nti alina ebitrending akuye biki biyitirivu Fire Bongole Lutaaya abagendayo musaakinga beba abamwagala kikakadde kamu ke yakoze eki akali legit nti abo bagenda okusaakinga kubanga Fire okwawukanako ne Kafeero Fire tetuwirako buzibu nti famire yawukanye olw'okuba nti abaana baagala kutunda ttaka tetuwirako nti baagala kukola DNA tetuwirako nti kuba ne baamusengula omujja wano ebunnamwayo mumutwala gyali saazi nti baakikola mu kimpukumpuku kimpukumpuku it sounds like tebakikola mubba ne bakikola mu kasirise Fire taliiko wadde n'ettondo ly'eggulire limutambulirako okimanyi bulungi nnyo something I realized yesterday Fire ye munnayuganda yasookayo kuva n'announcing nti mulwadde wa HIV naye okimanyi story si hiti tayina nnyo kyamaanyi okuleka oluyimba lwebakuba nga lumu December that is not the time Uganda wetandikira okwogera ku Fire si wetandikira olimba balukuba ne si emboozi wetandikira because wetwanga tuli organizing olunaku lwa 1st December ng'olwa HIV emboozi yandibadde ku Fire mbuliraayo olunaku lwetwali tukedde 1st December ng'emboozi eri ku Fire agenda okuddamu okuba nga awulirwako December Christmas season yetandise n'ekirala Fire okumanyanga first of all okufaako tekwali hit ebintu ba celebrities ebiba making some of the things is okufaako celeb bwe kubeera hit kankuwa example ya Nipsey Hussle yali teri amumanyi naye kuva yafa we batingama kubya amasasi wano eke gwe bakakuba amasasi South Africa nti tujja kudda nga tuboogerako because okufa kwabwe kwabadde hit tolina afo bafudde kabenje naye okufa kwa Fire tekuliko sympathy he died a natural death n'owulira omuntu nga bamwogerako nali nze before nali ngobera omiba muyita Ebony yali munaggana naye nga alina views z'amaanyi naye kati naddayo oli okutula mu music we ng'abantu abasinga baddayo balaba music we nga bagatta emboozi engeri gyafa mu kabenje nga batandisa okugatta emboozi ku bulamu bwe kati tugenda omumaliriza nakyo ye kibadde kyaki kati ku mawulire engeri gye kakolamu ennaku zino imagine Lutaaya singa yalangirira wano mu Uganda gye tulimu ennaku zino nti alina siriimu muguno omulembe kwakyatwala ebbanga ddene nnyo ng'ayogera ku process y'obulamu waliwo statement mwolo oluyimba wagambira nti bw'anaaba akomyewo I'll stage a show in Namboole ng'ayogera ku status y'obulamu bwe olaba twogera bitatukwatako singa tolina nabwogerera omusajja watumbu no simanya views and all that mulimu actually olunaku olweggulo nayibuuliridde ne ŋŋamba lwakuba this is my job naye outside nga si mulimu I am not going to speak about this. Good kwefunyambaako nnoonyeze ku views za Born in Africa currently. Naye Kenzo you're bragging about views. Ziri ku mitwalo 17. Zezisinga kati Kenzo ku status kwatuteeka. Ntono nnyo. Njagala nnoonyeze oluyimba lwa is it Zuwena or recent upload ya Diamond Platnumz. Leke egenda mu bukadde 5 ku 6. Milioni 8.8. Milioni 8.8 meka? 8. Kenzo eyo gyatutwala kubanga otulaga nti wano mu Uganda wasukkawo. Yatuuka. Kati kitegeeza tuba kutulamba Diamond gye bali. Oluyimba lwa Born in Africa kirabika olwa Diamond lulusingako weeks zilinganga 2 ku emu. Olwa Diamond luli mu milioni 8 meka? 8. Olwo telunayingira mitwala meka? 2. Juliana Kanyomozi yafulumiza oluyimba abeeyo. Olwa Juliana Kanyomozi lulusingako wiki ng'ejo. Ugandan standard loka lukubika ti emitwala 5. Oluno lwogamba nti walugasseeko telunatuuka mitwala meka?
2 olwajiriana ali 5,000 lutuse mu 5 ana munana muli mwana mu 8 kyokka taliko stand yadde taliko stand yaki wadde akabibi bikagaseko omanyi online ero nyagala tukidiluting kitegeeza nti abantu abalabye born in Africa minzo bate mulina temunagenda munabebweru bannayuganda balaba oluyimba babulieko for a fact nti abantu bazze bagamba the song is not nice wadde nga ndi entitled okumanya okululaba okuwa opinion yange nagamba sijja ddulaba naye nawedde Kenzo because I know the original song and ndwagala nnyo nabadde pushed kyokale ekyo era nalabya ku video ka TikTok I kept on saying kyokale kino kibagambira wano werubanga lugenda mu week emu nga terunatuka mu 2,000 olimba lugenda kukuma mu 2,000 ago okulekanga onaaba olusponsor ate bona alusponsoringa tujja kujja tugambe twa lusponsorinze kwa tujja kimanya pozo na lusponsoringa mbapa tulikeyo ekyokubiri mu views you can sponsor abana bazitunda nozi Shakira nyimba hizo nazi sponsoringa nalabyeko omwana sazi nali ku sponsor yono ani ono muto yani ring rapper project yempya eri sponsored so the views bazi sponsoringa wabula nsobola okusaba ngamba nti sponsor my video in West Africa n'okwekeeyo ng'abantu ba West Africa be bafuna gundi zeezo oba otegeera kati ekintu kya views actually mu Uganda aba eziri organic kyovole saa zino osanga Facebook y'omuntu ng'ali mu 2,000 ago naye notuka ku video ng'eri mu bantu ebyo notuka ku ya Saymore eri mu bantu 7,000 nga likes ziri mu 10,000 ezo lwaki nti ya sponsoring okufuna abantu abamugoberera naye nga si bafaani be so ne views osobola kikozesa nga ogenze kutunda ogenze mu clients wetujja mu bantu baffe ababulijjo si nsonga emala I know kale katulabe big eye kyagamba kitegeeza fire talina